Ye mufere kikere. Sente bwazifuna bwe zigenda zimuyitamu buyisi azanya zaalo kamala. Didn't I tell you to keep a low profile? Naye gwe nagambye kakkanamu. I'd love to. Nange I'm njagala. out of money. Naye akasente tewali zimpeddeko kati nkole ki? Bankuba luno. All again? Neera sebo. I don't have enough money for you to lose in the Nga casino. sirina sente zo zakuzanyanga zaala buli kiseera. This What? time, I'm going for the big Ku time. mulundi guno ndi ku kyakabi. Give me deeds to the Ye family's land. Sooka onfunire yaabwe ebyapa n'endagaano za factory ngende nzisinga oba olina ne ku siiru nazo zireete. Crazy? Oli mulalu. Why should I give the title to Nga you? lwaki nkuwa ebyapa byonna abyagala ku mulundi guno agenda kusuubula bizinensi ngenda kukola. Also, Kati Misiri abantu bano aludde ng'abeekengera lwakuba bazibu. Buli abeekengera gwe batwala abeekengera gwe batuga n'akadagala kaffe tokeerabira. Simanyi lwaki ennaku zino omukadde takyalwala afaddiye. Sebo. all right. Ya I will come again in 2 days' time. ngenda kukomawo mu nnaku bbiri. Land's deed. Ndowooza onooba weetegese ng'ebyapa weebiri na buli kimu kyonna n'essiru we ziba weeziri If I don't zanguye. get what I want, Ye, you must be ate very aware of. ate omanyi What will happen to you then? nze bwe sifuna kye njagala ebinaakutuukako obimanyi. Beera eyo ng'oyiiya nga nange bwe nsuubula eno oligenda okuva eyo ng'eno emaali weeri. Mbw ayagala kusuubula. Daba nno Misiri bano nno si bangu buli abeekengera. Miss Lee, why did you suddenly ask me? Lwaki ompisa? Jangu Mr. Wong, you're the only one I can trust. Mr. Wong ogwo gwe neesiga sirina mulala. Getting worse and worse. Obulwadde bweyongeza omukadde tawona. Simanyi kiri wano. The doctor didn't find anything unusual, but I still think this Abasawo tebalina kye bambuulira. Mrs. Ye has been taking medicine Miss Ye makes for her. Amira Only eddagala getting worse. alinywa naye yeeyongera kuba bubi. There's a Kaakati problem with the medicine? ky'ogamba liyinza okuba lye I limulwaza. saw the dismissed director, Tang Hu, Eh, give a small packet to Miss Ye. I think ate nabadde awo ne nnengera kino ekisajja kye baagoba nga kikutte akapakiti kikawa sheniyeni. Sibitegeera. when we were back in Tianjin, Njagala Dr. Huang attended on Mrs. Ye for many years. oddeyo mu Tianjin oleete Dr. Hong. Dr. Hong yaludde ng'ajjanjaba omukyalo n'amutegeera bulungi ye famire Dr. waabwe. Got the medicine. Oyo gwe njagala ajje n'eddagala ettuufu. Na lino lyennyini eriri wano alikebere. Be back soon. Dduka misinde. Misiri mukazi wattu atetenkanyiza mu ngeri yonna nga bw'asobola alabe ekiddako. Kaakati erudda wano kyeyune ali wakati mu birowoozo tasobola kukikkiriza. Muntu gwe njagala ennyo. So are you going to Mukazi treat me like a stranger? n'ajjukira enjawukana yaabwe yasembeyo ku luno. Amuga nti munnange tompisa nga stranger. Tompisa ng'omuntu gw'otamanyi. Know how long I've been waiting for that? Omanyi ebbanga lye mmaze nga nindiridde kino okunywegera. We could still be friends. Gwe n'olowooza nti nze naawe tuyinza okubeera just friends. Nga nakwagala obwedda ali mu birooto. Kaakati awo ng'ali wakati. Omanyi oluusi ebirooto birimba. Laba bw'alaba nga mwana muwala amugurabinga amuleeta gy'ali amusika amunywegera ateekako kasimayiro. Munnange nange nkiraba. Oli musajja wange. Tetusobola kubeera just friends. Awo byayagala. Musajja watubye ebirooto byalimu. Kale senga akkiriza. Kyeyune yasuze mu ntebe. Agenda okudda engulu ng'omuntu amuyita byaddala ali wano. What are you doing here? Ate gwe okukimya eki wano. Look at you. Okola ki wano? Sitting on the couch on such a... Kyokka laba bw'osula mu mpewo nga teweebisse. Look at you. Dabayo. You take medicine, but you don't care about your own health. Kyokka omanyi nti obiira ddagala oli mulwadde. Sure, when you- Osula wano mu ntebe empewo n'ekufuwa enkuba etonyanya ennaku zino. Even if you fall asleep while we... Kaakati maama yamugambye genda weetondere kyeyune. Not in the study. Ono kye kimuleese wano. Shoot first? Owa What are you doing in my house? sooka onziremu okola ki mu nju yange. This year gave me a few days off. Anti And I'm short on cash at the moment. maama yampaddemu ennaku nga sikola mpumulemu. Hey, Ne to earn some ngamba extra money. kangende eno ngira nkola nga maidi nkole kasente I wange. have Asi to serve me. Nina omukozi ate gwe nkwagaza ki? Mr. Shaw. Kaakati agenda okulaba omukozi ajja awonyegera. Boosi yenze wangi. What happened? Ate gwe wabadde ki? I hurt my foot Munnange this morning. ate okugulu tekwanuusa enkya ya leero. Just picking Ah, gardenias. nabadde nnoga ebimuli kwegamba. Only fell. Eringa oli wanagamba nabadde nnoga ennyaanya naye ng'ennyaanya yazirima wansi ku ttaka. Nabadde nnyo nnoga ennyaanya ne mpanuka ku ddaala n'engwa. Kati eddaala walisimbye ku ki? Owalampe ki?
Do gardenias grow in this season? ebimuli bimera lwa sizoni si bya buli Go kiseera about here and you ate bimera wansi wabitaddeko ddy eddaala got a bit out of control. anti You ndowooza two are out of control. ekikulu kuba ovudde ku mulamwa I'm going to work. kitawo ogenda okole kitegeeza bali mupango noono omuwala ono yeefuula alwadde Take gwe it off now. n'ebyo bijjeeko mangu ani g'obuzaabuza Francine, kati aba ali wano ateekateeka genda ku Daily News papula z'amawulire awandiika amawulire ge ne zireeta boosi we totawaana kujja ku mulimu to be disinfected. Huh? kiki ekifo kyonna ofiisi zonna mbazifuuyiramu eddagala ddagala Disinfected? ate kiki Because something unexpected happened. waliwo ekyantuuseeko As you know, I go gambling sometimes. nga omanye ennaku zino I haven't been having much luck. ntera okuzannya zaala naye bankuba olukuba omuyindi akuba nze ensiba ova zikwata anda ne zikwata ova kati sibitegeera I kale found there was a dead snake in the corner. neneekengera nti nandibaako ekisiraani okutuuka mu ofiisi nga muli omusota ogwafa omunene kitegeeza kisiraani onze munnange lwaki sifuuyiramu eddagala mwonna I inherited the newspaper from nga my womanyi munnange kampani nsikire yali ya kitange in my home. nina okukola ekisoboka kati eringa waka webaamu ebisiraani nange mba n'ebisiraani By the way, kale brought all the documents you need. byonna bye waalikoledde ku ofiisi mbireese amuleetedde typewriter bino ziri ezedda zimapeesa emyaka gyegyo gye tulimu lwe gwali omulembe ogwo mwe Huh? abange bino byonna nga ndaba katemba mwereere I made it very clear that gwe I want to be more than nagamba just your friend. nti njagala okubeera more than a friend gy'oli Meant by that? kati ogezaako okunneesembereza musimanyi wegala kuncamuukiriza kunsanyusa Because nze ng'ate nkwagala laavu I just... omanye ekiyinza okuddirira nga nkusemberedde bwe nti wangi kale Kiss me if you want. oba kyekinaakusanyusa ky'oba okola Makes you happy. nywegera n'olwo olugwe kola ekikunyumira ndi sitedde neetegese naagusongoza nga mutuufu te bannange lapetayita atanzite akati bano yasazewo okuteesa nabo mukulu abeere wano awaka akolere wano emirimu amulabirire akole buli kimu kyonna ng'ali naye wano Okay, bano wait. bapanze nabo Go it. kale boosi ndowooza nze ngenze Shirley. kolera wano emirimu gyo No need. totawaana kujja ku mulimu nze boosi wo nkugambye kolera waka See what you're up to. kiki kyobala bw'onoonya kunsanyusa kale ankoleko effujjo ojja kumpulira ojja kuntegeera baabano Thank you for doing me this. bambi mwebale nnyo kye munkoledde Why would you say that? We Iye, deserve great rewards. twetaagayo ekirabo ekirala naawe Big house. just okutwebaza omusajja alabika mugagga Getting in money. alina sente If you actually do end up married to the man, bw'omufumbirwanga forget to give your matchmakers. ffe bamatchmakers totwerabiranga bakayungirizi ng'ofumbiddwa You're reading too much into it. naawe Just leka wanted him to stop being mad at me. okitutte wala nze saagala mufumbirwa just njagala musanyusa kubanga yanyiigidde Huh? aba ali wano I nyabo want to have breakfast. njagala breakfast wano kati amutandise weereese wano kunsanyusa kuncamula aleeta akacaayi awo n'omuceere There. sebo breakfast yo kulu n'atuuka breakfast esebo iyo ngireese I made. Oh, your Mm. breakfast is yiyo fresh soy milk with rice balls. aleese ka rice ball simanyi na biki But I wanted to have toast and coffee. naye nga mpulira njagala mugaati na kakofi bino byoleese nga saagala esebo ebyo naabigoba fujjo tunuulira nze nkwagala laavu ate gweyagala just byakunsanyusa kale ne bakaleeta Bread. sooka omugaati ogwo tulabe n'atumya omugaati Cream. sigako ka cream awo sirya mwereere ente zange nina bagumpe wano banguye yanguya mukugukwata ate n'agusuula wansi biki ebyo I'll make another. sirya bigudde mu ttaka kankugirire omulala sirya naddayo njanguya fujjo mukazi wattu n'asiiga omulala tulabe abojjako bwebojja nazzaawo annange kiri wano kacaayi kofi Coffee's gone cold. ng'awoze nnyo Coffee will burn your throat. anti ate ayokya ennyo ajja kwokya omumiro n'olulimi n'amuyiwa wansi Oh, fujjo lyereere I'll make njagala caayi ayokya kale se aha
muntu alabye ojja kumpulira. N'amuleetera olwege. It's hot. N'amuleetera olwege. Wegendereze. Whoa! Wo banna Too hot. kiki You kino wanted it hot. gwongambye ayokya Coffee will burn my throat. kala toyagala kunjokya mimwa abange kandabe muzeeyo n'amufuuyira awole. What are you doing? nnyabo okola ki Down. muwoza Your saliva in the coffee. I won't. okimanyi nti kofi wange omuteekamu amalusu Go get another one. genda oleete You omulala. think you care about that? Amalusu ng'osobola okunywegera bw'oba onywegera olwo mba nga taddewa. Come closer. Kale sembera maama sembera bigwerawa bino. It's bitter. Needs more sugar. Ekyo kisingako yongerawo kasukaali kale n'ateekamu Not sweet. kabulamu n'ayongerako Not sweet. neera kabulamu n'ayiwamu neera kabulamu ye bannange I've added enough sugar. ngana bankutereddemu sukaali amala kikyo don't know how to make- uwo gw'omugula bannange Take her oba up. tosobola Mother. kale tewali buzibu oyo kyayina amugoba baleete omulala fujjo n'adda ku mirimu lina okusiimuula lina okukola ki You. gwe nnyabo You mean me? ogamba nze ani Me? ogamba nze ompulidde ngamba gwe fujjo omulemesa kiremya yali wano nange omusajja ono I need to start work. njagala Give me kukola a pen and paper. mpaayo peeni awo n'olupapula nyanguyiza peeni n'olupapula ng'oluddeyo biibino Write down what I say. wandiika byenjogera Huh? wangi Is there a problem? kiki tosobola bikulemye nedda mbisobola aya yanguwa The title. taito omutwe The title. taito oba You omutwe don't actually write that. sigambye nti wandiika sigambye nti ekyo kiwandiike Thoughts Serious. on Shanghai's existing textile mills. kaakati n'atandika omunnyonnyola biki by'ayagala okuwandiikako ku luno omutwe agala kwogera ku factories naddala zino ezikola engoye ezisangibwa mu shanghai nga waliwo sitole ez'enjawulo z'ayagala okulambika olwo atuuke bulungi ku ekyo kyawulira nti kyayagala Brother, tuwumulamu katono kankomewo omukulu agenda mu maaso kyenjogera ky'owandiika ate bamwegendereza kyesoogedde tokiwandiika aha thoughts on Shanghai's existing textile mills. ya kaakati bw'olowooza ku factories eziri mu shanghai naddala ez'engoye weetegereza nga kumpi shanghai yonna ejjudde factories ezo wabula Rongzongjin and waliwo Rongdesheng. These two brothers. abooluganda ababiri These two brothers. abooluganda bano These two. abooluganda bano 3 times? nkiddemu emirundi 3 owange bwe nkugambye kiri wano I need a word describing the hardship in starting a business. njagalayo ekigambo ekitegeeza nti obuzibu mu kutandika bizinesi kigambo kyawo How, oba kigambo kinga ate naawe okibuuza nze what about tough? ate taf tekijja Or just difficult? oba difficult Terrible? terrible Or horrible? horrible Dreadful? dreadful What else is there? kiki ekirala awo kyoyagala King? okwogerawo Unbearable? unbearable What word do you want? kati ye oyagala kigambo ki ombogolera What word do you want? nze mbadde mbuuza sebo oyagala kigambo ki You might want to start with akati a dictionary. ndowooza kyetaaga okuwandika ne dictionary Words? dictionary kuki ombogolera onkanulira amaaso And a D in the word. neetagamu ekigambo d And eni ne d the mu kigambo D kino in the word. oba kigambo kyekyo 5, 4, 3. Hey, emu bbiri satu nnya tell me what the word is. mbuulira kigambo ki naawe kale Formidable. waliwo formidable Formidable. hey formidable iye I don't think it's naye appropriate. sirowooza nti ekyo ekigambo kijyawo I say we settle on formidable. gundi Okay. tayagala muwakanya ate yakubuuza omuwabule omutereeze gweomunnyonnyolo But I think you're just making fun of me. naye nkulabanga just angerika obujerezi But I'm not going. olinga kale
sina kyakukola naye mutuufu tompisizza bulungi. I'll give you another chance. Kale ngenda kuwayo chance endala. Yes. Let's try another word. Tugezeeko ekigambo ekirala. Woman Waliwo omukyala falls in love with yagwa mulaavu a young blind man. n'omuvubuka omuzibe. But while this man is away, naye ng'omuvubuka ono taliiwo, she falls in love with... omuwala ono ate yayagala omusajja omulala. Bakiyita ki? What is it? Bakiyita ki ekyo? Say it. Kyogere. It's betrayal. Betray. Kumulyamu lukwe. What else? Ekirala ki? Lack of commitment. Lack of commitment. What else? Ekirala ki? Disloyalty. Disloyalty nga si mwesigwa. What else? Si mwesimbu. Ekirala nga si muwulize. Faithfulness. And what else? Ya, si mwesigwa Doing naawe. on purpose. Saate yakigenderera. Saakigenderera kale. Okay. You should leave now. Katoli wadde bogenda. I'm here to make it up to you. Sebo ndi wano kukwetondera onsonyiwe. Okay? Okay. I need to take a bath. Njagala kunaabako. Wait. Kale genda onaabe. Nyabo. Being my maid means not only preparing my hot water, but also helping me bathe. What? Tekikomaawo bw'obanga gonyambako Scared? n'okunnaaza oba olina okunnaaza okitiddemu. Someone asked me to kiss her. Kubanga waliwo gye buvuddeko waŋŋambye wemba njagala nnyo munywegere. What? Did you... Kakati ate kiki? Bw'obanga atuuse n'okuŋŋamba ekyo kino kimulemerawo ekyokunkutako mu mugongo. Too late to leave now. Ya kwegamba ebintu bitambule mpolampola, process by process, okujjako ng'oyagala kulemwa ogende. Oba olemereddwa no problem. Genda tontabulira tuzzi nange ng'atutabula. Twetwo. The water is ready. Amazzi go gali ready. Help me undress? Ndowooza oyinza okunnyambako ku ngoye zino kuba bannange nazo zambulamu si nnyangu. Hurry up. Ninze ggwe. Hurry up. Yanguya. Ng'amutandikako. Sebo mukulu yeesimbye wali. Wasazewo kujja onyambe ku mirimu onsanyuse. Kale buli kimu ndowooza wali badde okikolera ddala. Yanguya. Saati ng'agikube And my bba. trousers? Kati empale eno oba tukoze tutya? Sebo mukulu alemadde. Awo. Yanguya. Mukulu. Awo biganyi binnemye. Okay. No problem. As long as you are here. Nyawo. No. Onankuuta atya mugongo. Saba. Leave if you can. Awo bw'eraba nga nkumazeeko emirembe oli wadde mbogenda. N'onviira ate munnange nze lwe siinaabe olw'okubanga. Come over here. Naye nno wali badde ojja olina okunkuuta mu mugongo. Era Help me shave. mbadde nsaba awo oba ojja ogiri kasheeva ako wangi. Abange mukulu ekintu ng'ate akitutte wala. Aboobedde. Yes. Kirevu ekyo kindi bubi. Tandikira ku kirevu ekyo. Kindi bubi. Raise your head. Kanno sebo omutwe gugire. Naye nga w'otunulira ekirevu kyaweta kimuli gubi. Onoonya ne ke banajjako nga tokalaba. Yanguya. Hano mukazi wattu. Bino tabikolangako lwe yasembayo bigezesa mu saaluuni. Yasala omuntu oluba ne bamugyayo misinde. Ng'anoonya emirimu jjukira. Yakigezaako. Tebyagenda bulungi. Kati ono w'entondo ngaki okwesonsa. What? Kiki nnyabo? You don't know how? Tomanyi. You haven't shaved your wolf? Kyogamba werofu tomumwangako kirevu. No. Nedda sikikolangako. Ekyo kirungi.
I'll beat him to one thing at least. Savaali ako nange kankamusooke. Anjikiriza nnyo omusajja oyo. Get the brush over there. Njagala okwate brush eyo gy'olabaawo. The cream to my face. Oddire cream oyo omuyise face yange wano. Mpola mpola kukalebwawo. Ya. Nga bwe tweyongerayo n'ebirala. Mpola mpola. Tutandikidde ku kirevu. Nyangwira. Mpola mpola. Ng'era alabirira omukulu. Ye aboobedde mu kibaafu. Bw'otyo ojja kuyiga. Ojja kuyiga obitegeera nkulaba otyo. All right. Take the razor on the table there. Kaakati okwate akamwenu kali. Leeta akamwenu. Kyekyo kaleeza. Here, give me your hand. Mpa omukono gwo. Kwatawo bw'oti. Start here. Mpola mpola nga bw'okola bw'oti tobanga akalakata. Naye ekirevu. Yes. Emirimu gyonna mukazi wattu yeewaddeyo agikole kubanga alaba ng'onaateekeddwa okulabika nti amusanyusa. Maama yamugambye munnange bamwegendereza. Oli muwala muto siteegi gy'olimu nkulu nnyo okulabika nti abajja mu bulamu bwo obeetegereza n'omanya ddala ani mutuufu wabanga ddala takulinaako buzibu bwonna ng'alabika muntu mulamu bambi tomukyankalanya nnyo tomanya oyinza otuuka ekiseera nga ye Mr. Right wo. Sebo mukulu. You fell asleep? Omaze ate ne weebaka? Sebo alina okwegendereza nga maama we yamugambye. Mmanye ne stage munnange abantu abasinga bonna bye bakolera ensobi n'aliko omutuufu n'abuka n'atali. Kale bambi onyiigira. But can you just wait a bit longer? Naye tosobola kungumiikirizaako. I know right now you're very upset. Kuba kati nkulaba oli munyiivu gye ndi. I know that you went to great lengths for me. Nkimanyi wagenda To yonna cure your gyewalaga blindness. ng'oyagala owona amaaso ago galabe And all you got for it was ku lwange. Naye ate munnange ebintu ne bigira bulala. my repeated betrayal of your love. Nagenda mu maaso bambi laavuyo ne njiryamu olukwe. I really didn't mean to hurt your feelings. Naye n'ate bambi saakigenderera kulumya. Tekyali mu bugenderevu. Si bwe kyali. I know that no matter what I say, Era nkimanyi nti ne bwe nnaayogera ki there's no way I can ever make you better. sirina ngeri ki gye nsobola kusanyusa. Ekyo nkimanyi. The way you see it, Engeri gwe gy'okirabamu and probably everyone else too. n'abalala bonna engeri gye bandabamu. I fell in love with another man. Balaba nga nayagala omusajja omulala gwe ne nkulyamu olukwe ne nkulekawo. Ekintu ekitali kirungi. See that this is how it looks. I'm angry with myself too. Nange mukulu wange muli neeraba nga mutuufu neenyiigira I see you. nga neebuuza lwaki nakola ekyo. I will tell myself. Mu butuufu Josie, mbeera awo nga ndi nzekka love and care for Jiwon. ne ngamba nedda Junction oteekeddwa okulabirira kyeyune. You know it's not easy. Naye munnange si byangu ebintu bino by'oŋŋamba. So, Oh, can you wait for me and kyenva nsaba toyinza okungumiikirizaako what time? ompeeyoko ku tayimu. I've been trying so hard. Nange munnange ngezaako okujjukira nti wali muntu wange nti gwe gwe nali njagala. Nange ngezaako bambi. Yeefudde yeebase naye ng'awulira buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Munnange ontwala sipiidi embeera gy'onvugamu tonfuze bulungi naawe. So, Ebintu mune nga bw'olaba can you wait for me and ky'olina okukola kugira ng'ongumiikiriza. what time? Ya mpa I've been akadde trying so hard. nange ngezaako. Please don't be mad at me anymore. Bambi toddamu kunyiigira nyamba. Tondaga busungu. Wange
gye yali asirikidde nga buli kimu akiwulira. Gwe goŋŋamba nti munnange nteekwa kwagala gwe nakwerabira. I know you've been being mean to me. I'm Nkimanyi munnange onkolako ettima okay with that. mu bugenderevu naye kale As long as it means you're not angry. kaŋŋume kankole byonna bwe kiba nga kikusanyusa. Not angry. Nedda sikunyigira. Obusungu bumpeddeko kati ekyo kiwudde. Ntegedde ekiriwo. Sikyaddayo kuteeka mu mbeera nzibu. Ekyo tukite. I think I know why. Ndowooza I fell in love mmanyi with lwaki you before I lost my memory. nakwagala nga sinnaba kukyankalanya mu kutegeera kwange, nga sinnakyankalana memore yange. Ntegedde lwaki nakwagala. It's because you're like a stubborn teenager. Lwakuba olinga ffujjo lya kivubuka, You're like a boy. olinga boy, You're brave. oli mugumu. I must have felt very protective. Kwegamba ebintu byonna obikola mu ngeri. You must have looked after me. Oteekwa okuba nga muli kwegamba. Wantunuuliranga ng'ogamba ono. Happy, right? Si bwe kiri? Do you remember me now? Kati ky'ogamba onzijukidde. Sinnaba. Byonna weebiri naye. Okay. Kanve wano. Why? Ate lwaki? Kanve mu mazzi. I'm going out for a run. Nabye ekimala nina I'll go running right after a bath. Iye oluvannyuma Oh. olwokunaaba ate ogende ebweru odduka empewo ejja kuyitamu. Kaakati mwami wolofu alina akantu ke yatereka naye agenda okajjayo ng'alaba tekawera bulungi. Lwaki? It's so cold. Empewo nga nyingi. Andy here. Kati wafunirawo senyiga. There's a fire Anti burning inside him. munda mu ye awulira omuliro. How did it? Omuliro Of gutya? course you started it, no kidding. Anti gwe wagukumye. Ate waliwo omulala? Nze nakukumye. I thought I'd won his forgiveness today, Badde manyi leero ansonyiye. but he still has so much rest. Nakitegeeza akyalina obusungu gye ndi. Bannange gwe It's because you made him feel so amazing to anti lwakuba omukyamuukiriza kati muli awulira ddala kikyo kyennyini obulamu awulira buli kimu akisobola oba okukola ki. Lindako. You have to understand, No. what is seen as a good man. Olina okimanya nti omuvubuka ono muntu mulamu nnyo His reasoning tells him to be respectful. era You've always been so precious to him. ebintu byonna na buli kimu kyonna abikwata na bwegendereza. Bulijjo buli muntu wanjawulo nnyo gy'ali mu bulamu bwe. Bambi awulira akwagala nnyo gwe badde alindiridde emyaka gyonna. Who he is, I do. Naye He'd be willing to lay down his life nkimanyi to make me happy. era njagala akoze bingi n'okutuuka okuwaayo obulamu bwe mu bintu ebimu ng'ayagala kundaga nti anjagala era kuba nange nkyalina obuzibu okusalawo kukyannemye waliwo oli aliwo none yaliwo. You two could ask him to bless you with a happy ending. Naye ky'olina okukola oba weetaaga kusabira waliwo tempe eyo waligenze n'osabirako eyo oba mu kyaki yaani kwegamba mwembi mufune happy ending oba yiiya mu ngeri yonna oba ofuna akulagulamu. Ani abakyalina mu kweraguza Two reasons. bo baagenda wala. Kitten. Kaakutuse awo ensonga ziringa bbiri. Reason is that you've been checking it too often. Ekisooka obadde okakeberakeberako nnyo twala eri I only check it from time to time. nkakebera kiseera ku kiseera. Then the second reason could Ensonga y'okubiri kandibanga kategeeza What is nti it? kiki the relationship is broken. nti relationship eri broken. Kiddemu mpulire. Mr. Bai, Mr. the Ba peach blossom knot is all about destiny. akantu ako oluusi katambulira ku destiny kalanga There's no future. bikyalibadde okitegeeza teri future wakati wo Sense. no sense. Biki This by'oyogera is just some bits of string. kano just kakutuse bukutusi just nekongera ne kawandagala Said it's destiny. nga bwe nkugambye nti destiny Superstition. twala eri okweraguza naawe nkuganye biki by'oŋŋamba akantu kange Bai, why don't we go to the temple and seek help from the deity? kaakati lwaki togenda kwali mu tempo weebuuze ku mukugu owaki owaki Mr. Bai, this Yabayo. opens at 5 a.m. akantu ako okalaba I just told you. wali badde ogenda mu tempo baggulawo ku makya ne baggalawo ku 11 5 or 6 p.m. kubanga ku 12 oyinza otuuka nga owa If you're shy, I could get a private oba ring. owulira ensonyi sobola okufunira omulaguzi ne muleeta wano owange nakkeberamu olabe nga bw'oyimiridde wakati wo n'omwaga ye owange bimbeeredde ki mbirese sigenda muleeta shuwaani gwe biki by'oŋŋamba
amugamba agendeko mu teepu bamulagulemu. Kakati songa era mu tempo eno gye basobola okulukira obuntu buno. Indeed, made and sold in this temple. Bambi kituufu tubulukira wano, kano tukalukira wano, tukateekako emikisa, Want a new one? tukasabira. Oba osobodde tuyinza okufunayo akalala. But I heard that Naye owaayi a broken knot means nawulidde mbu in relationship. bwekakutuka ne relationship eba egenda. Precision. We have some other knots. Just Asiya. wait a second. Okay, kiyinza okulabika okubaako ekito naye si nnyo kubanga tulinawo wano n'obulala bungi. Ninda amuka eddakiika kandeete. Kyekigenda We're waiting. kaakati kiri bwe kiti. Owange nno so owulira akantu kookaagala nnyo kankulage kooti tubulina obuwera. Mr. Bai, let me show you what we have. Mr. Bai kankulage kye tulina. Take a good look. Right Weetegereze here are peach blossom knots for the 12 animals of the zodiac. bwonna How do you pick one then? bwanjawulo. We're born in the year of the dragon, bw'oba wazaalibwa mu mwaka gwa dragoni which will match oyambala ka dragoni ako. Emikisa gibaawo n'obuwanguzi. not of your zodiac animal, Kaakati not of your lover's zodiac animal. bw'oba nga mwenna mukwatagana n'omwagalwawo ofunayo ak'omwaka gwo n'ak'omwaka gw'omwagalwawo we bamuzaaliramu. Ekintu nga kikola ki nga kitinta awo laabwe bejja kubaawo. Naye banaamutwalawa aba ajja kudda gy'oli. Okitegedde? The way we activate Ako kali ako. Kati oba togula kamu oba ogula obuwerako sayidi y'omukyala n'ogula naawe ne weegulira yaawe. Okitegeera? Kati agenda okulya ono gy'alaga you can ng'alinga amubaza bizinensi. the seed Wagala kumuguza to match bintu bye biki byonna. which will also increase. Nyweza omukwano otaayize omwagalwawo What's ebirowoozo. that last line of knots there? Oh, the set of knots below are the peach blossom knots. N'asooka amulaga layini eya wansi n'amulaga eya waggulu. So what you're saying is Kati I ky'ogamba should pick the knot nti that matches exactly with my birth hour. nina kupiikingako kennyini akamaakinga n'obuzaale bw'omwagalwa wange. Not for the hour, Singa mpiikinga akatakwatagana. for the knot for her. Kati bwe mbonga omwagalwa wange simanyi lwe yazaalibwa katolo kiba kitya. Tolaba nti mba nviiramu awo. Oli mugezi nnyo. Exactly right. Exactly oli mutuufu nnyo. I have a question. Nina ekibuuzo. If I was born in the year of the dragon, Bwe mba nazaalibwa mu mwaka gwa dragon. at 1 a.m., summertime, N'asooka my love was born in the year of the mouse, n'aleeta ekibuuzo nga kigwa wakati mu mwaka. what pair should I pick then? Kati awo mba mpiikinga peya ki? Look, Tabulwa kyakuwa. 3 basic pairs will be perfect. Tabulwa kyakuwa. Waliwo wano zi basic pair wano. Relationship Zino zo. smoothly Ne mba temukwataganye nga wabeera tomanyi myaka gye. on every Ogitwala n'oba ng'okinyweza. every sweet Wano ne tukusabira emikisa n'ekintu ne kikwatayo bulungi nnyo omwagalwa abo batajja kuta. blossom knots. Wolofu agenze mu bya ddogo. Guarantee you a happy one. Agenze mu byakweraguza. Omukazi agaaniddeyo. Alaba yagenda tadda. No need. Kati omanyi Keep it and bury yourself in it. ebyo si byagala oli waddembe okubyesigaliza byeyambalire. Omanyi ky'oba okola? Biyitawo Repair this for me. oddaabirize kano. Kale nga bw'ogambye kuba alaba gy'amutwala malya nsimbi. Kano kaddemu okalipeyalinge bulungi. Wait a minute. Tewali buzibu tewali buzibu taata kankikoleko. Naye naawe Mr. Bai nno toli mwangu taata. Kati nadda ku bbali akaddaabirize. Musajja bimusobedde ali ku laavu ye atetenkanya n'amuyiiya. Soka akamulukira bulungi kaakati ng'aluka. Bai newankubadde awakanya naye ate muli amala nakkiriza. Yawakanyiza Shiwani mutajja kugenda mu bya tempo wuunazze. Abadde awakanya ono ku buntu bwe. Bwe bunankolera. Ezo binyuma no ne bikolera awo omusajja ono nga nnyuma wa bwiri. Ebintu bye birimu kuma. Naddawo. Omukazi alemeddeyo. Kale atandise kutetenkanya. Mufunye ntya. Mr. Bai, Mr. Bai. I've repaired it. Akantu kawedde. Good. Kirungi. Kati bw'akateeka wano Here, this is for you. n'asasula.
zino zizo Thank you. neyanziza Much. seyanzige naye nga byenkugambye nabyo Take bikulu mine. If you don't need anything else. obaako ekirala kye weetaaga munnange bunkawa bukola mwagalwawo akomawo lindako Well, ddala ddala do you think olowooza you could wrap this up ebintu bino so that no one will know biyinza okukola naye I bought peach blossom nuts? ekisigala nga kyakyama wakati we nange So you would like me to kyogamba make it look like a oyagala bag of stewed pork? nkolewo buli akamwagalwawo n'akako kwegamba Spice beans sauce. yes kwegamba okikole Please wait a minute. pamu eddakiika Wait, lindamu are you sure they'll work? okakasa bikola Of course. bikanaabwe bino ebintu bikolera ddala nnyo nnyo With nnyo ultimate power. byakabi Your love is thousands. bijjudde They would bring her to amaanyi even- ag'omukwano They would make her yonna look gy'ali like oba yalagawo oba baamuwamba baba addukayo You n'akomawo serious? buli sirias Excuse me, is the priest... kaakati aba ali mu agenda okuwulira excuse me What's she Anyone doing? here? oyo akola kiwa Who's that? ani The woman I love. ye mukazi gwe njagala Oh, Eh. just as I was saying. ng'era bwe mbadde nkugamba These knots are powerful. ebintu bino bikola I'm not here. No. omugambe siriwo You don't need to tell her anything. ayimini tobaako kyomugamba I got it. nkitegedde kati kitegeeza ne mwana muwala naye azze omwami ono amukeberemu amulagulemu amubulire ekigenda mu maaso Eddie? I've just done that. munnange nange nzize I batera okujja wano abalala nga balina ensonga Here. okay kaakati sooka oninde mugira oyingira awo nzije nkulagule kubuulire oyimiridde otya mu byalaavu oredde omukulu mwali weetoogerera ne janshin ayingiddewo